I declare Sewungu Joseph. Ku Lwokutaano lwa wiikendi ebyava mu kulonda mu kifo ky'omubaka wa Kalungu East lwe byalangirirwa era nga gye byaggweera nga Joseph Sewungu yalidde mu Bannakendo. Sewungu yawangulwa n'obululu omutwalo gumu mu 106 so nga munne bwe bali kumbiranye Ismail Semakula yafuna obululu omutwalo gumu mu 6. Kyokka ebyava mu kalulu kano Semakula yabiwakanyizaawo ng'agamba nti ab'ebyokulonda beekobana ne Sewungu okubba obuwanguzi bwe. Abatuwadde coverage naye ensonga enkulu mu bino bye tugendamu kwongera kutambuza ggwanga genda mu maaso. Tetuli bamativu kati Kyagulanyi yawangudde wano His Excellency. Tulinze kufuna ka Uganda konna nange ndi obwa minisita mu gavumenti ya Kyagulanyi. Ne report nti waliwo omu ku bakungu b'ebyokulonda wano eyabadde atambula ne mwami Sewungu olunaku lw'eggulo mu mmotoka UBK ne namba tuzirina details nga bava ekyamusansala ekaliro ne bagenda wali e Buseke. Era kyakakasibwa kubanga bwe nasindiseyo ba agent bange babasanze bali bonna. Okuva olwo abawagizi ba Semakula babadde bagumbye ku ofiisi z'ebyokulonda nga baagala akalulu kaddibwemu. Waliwo ne bitusanze ebiraga nti bano baasuzeewo. Kuva ku Lwomukaaga tulinda kalulu kaffe, tufumbye, tulidde, tunywedde naye nga tukuuma tubanja kalulu kaffe. Angirira akalulu essaawa zino omukazi atubuzaabuza mutamanyi biri ku gulawundi okuva nga 15 tuli wano agamba tatamanyi biri ku gulawundi twagala kalulu. Yamugamba mbu abba ttaka yabba kalulu katunoonye kalulu ke yabba. Omuntu waabwe bw'atuuse ne batandika okusaakaanya n'okuyimba ennyimba ezirumiriza Sewungu obubbi. Poliisi erabiddwako ng'egezaako okukakkanya abawagizi bano. Ng'ayogerako naffe Semakula atubuulidde nga bwe yabadde akkaanyizza n'akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okubala akalulu kano wabula nga n'ejje buli eno tekinnakolwa. Section 73 eya Parliamentary Elections Act egamba nti osobola okukola mandatory recount era n'empandiika ebbaluwa yange n'enjimuwa n'angamba agenda kwebaka akooye nnyo. Nange kye nakola ne mulinda naye ng'ebbaluwa yagifuna yasooka gamba nti n'ogikoze ogiwandiisizza ngalo genda ogitayipinge. Ne ngenda ne ngitayipinga n'agamba ate kati akooye nnyo ajja gifuna ku ssaawa 10 ng'amaliriza okuwummulamu. Ku ssaawa 10 bwe najja wano ne mukubira amasimu teyagakwata. Kampalirizi nyina okweraliikirira nti n'ab'ebyokwerinda be tuyina tebamala nabo bennyini ne bwe baali badde bamala already bali mu kkobaane. Kyokka bwe tutuukiridde omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mucunguzi abadde tannaba kutegeezebwa ku byakuddamu kubala bululu wabula n'atusuubiza okubirondoola era atuddire.